Okay, atobe kusema official kugamba otya. Kansibenti oli bulungi subscribing ku mukutu ate tuberenga tutambula. Akakuba ene Kampala enkuba etonyera ddala era nga abaganda bagamba awagwa enkuba wagwa nasooli. Kakati gwe kansubire nti abalima mulimira ddala abali eyo Abu Dhabi, Dubai, Oman, Saudi Arabia kasubire namwe mukolera ddala. Naye nuwonako olwaleero as usual tuleta ensonga ezenjero kubira nga tuzirambulula okusobola okubanga tukuyamba okumanya maybe nokwongera okubanga otegeera bwebanga nsonga tunoonye gwe tulowooza nti nalina kyagimanyiiko ne tugenda maaso nga tugirambulula. Akalu kagenda mu maaso era nga week ewedde Bobi Wine yagimala ali mu Northern Uganda tugenza okutuuka mu week eno ng'atuuse mu Eastern Uganda. President Museveni ye kye yakoze ndowooza Bobi Wine waava ate ye wagenda nga atereeza bwe kigambibwa era yakyali mu Northern Uganda era tusuubira naye according to his plan ajja kubanga atambula bw'atyo ne Bikumi Sironko ale naye agwa embaale. Olunaku olwaleero nina omusajja ono ayambala kala ya red na meya ya yellow naye ate kirabika omusaayi gwe gwa red okusinziira ku byayogera. Nasalawo Simon olinda abanyambadde ekintu kya yellow manya nafunye ssente. Otegedde kye yellow gyagalako ki? Bakwambaza bu t-shirt abavuga bawadde dda ssente kati nzo nsange kati nalabye isimanga zze na buto bambi bagala na bulevu businga yero bwebisi naye abatulaba nsanyuse bannaye kulaba bannaye naffe tuli Bulaaya omanyi kakati bwe tube Bulaaya kakati biseera bya eno tuli mu winter. Oh my god, winter naffe yatusazeeko Uganda. Oh my god bannaye nze kaye wisdom mutabani w'omulaalo eyakulanga anywa amata omutali mazzi ne kuseriraaka nzaalibwa Nakasero twava erenge eyo mu binnya akalulu tuli mu kalulu njagala tutandikire ku campaign. Bobi Wine week ewedde yagimala mu Northern Uganda yasaze kati ali Eastern. Wabula tuba tutuka ku nkomerero ya week awo Bobi Wine yali agenda Sironko police ne mulemesa n'agamba kanzirukewo. Ekifaananyi kibadde viral nnyo ku social media. President Museveni bamugamba eri mu camp ti omuvubuka kyakukola ava kudduka koye naye kankole pressure up nabagamba ne mumpakanya tetubangako n'opposition leader nga Bobi Wine. Chovola Museveni yasoka nakola papa wange yakola press ups eri ngazikola yekka nabazikwata ne bazeditinga kakati yagenze okulaba nga kifanaga banne nange ino okukola press up wano live natukolera yawe 5 naye lulinga yakola 8 kino kitutwalawa kubanga kakati ngenda kugamba kino kyoyogedde aba police abasinga abantu ba security bawagira Bobi Wine lwaki tosobola kuba tia gas oyo mu motoka ya Bobi Wine okujjako nga 1 wetamwa government oyagala abantu babe violent bawambe era kyovola banagambye nyina gwe nagayo mukutu kangogere ku Simon owa polisi yenna namala akubesa Bobi Wine ne bamulangira wallahi ne ba Museveni tasula government eyinza obutasula era nsaba President Museveni tuyambe gamba kuba security bo bakuuma omusajja oyo omusajja agenda tujja mu buyinza wewe n'abaawo wa polisi ng'asula mu buyumba buno buyumba bwabwe bonna bagenda mu toyi zaabwe ziringa za nanka mbwa buzi ajja kujja bwati omulage ng'alaba Bobi Wine alabe nga temulina besa seeri olabe Uganda wano wefuuka Libya kaye ani awa mukama wammwe amagezi lwa nsonga nze ndoza eno aguni teyinza oba etali nnungi ono bwadduka naye n'agamba kola pressure up omuvubuka ajja kukolerawo challenge eyinza okulemera muzeeyi ate ne tuswala bamusimba ekyuma anti kakati kyovola tutambula n'ambulance atambula n'ambulance n'abasawo nga 10 ow'omutima ow'amagulu ow'ebiki byonna kankubuulye ezo pressure up muzeeyi yali azikozeeko ku besije teriiyo bonna baali babalimba bonna kakati kiringa nga bano mulimu katumba balamu gwe yaleese mulimu katumba wa balamu nowoba balamu iwe businessman olina okukola ssente balamu businessman yabala n'amanya nti nno kati kagambe baira which okay kubanga kati obala nti muzeeyiwo wasemba wansi kyobola twaleeta erinnya lyani tulyamuleeba kakati tulyamuholo ebyo byonna manyago tegufe kwe musango okusola erinnya ly'omukulembeze kakati atuleke mu lwaki teyali eyita luli naye nyini yali erabira kakati noabala balamu nga business person naleeta project ze katuleete bakakakaka abasemba waggulu kati Bobi Wine abeere mu makati nga omuntu w'ekyalo wajja onoonya Bobi Wine abula naye ate balamu yeerabira nti abantu kati bagezi waaba mukadde agenda kujja n'omuzukulu we amulaga omala kundaga Bobi Wine waali
Chobola batwakubanya akakofiira lwa nsonga tesobola kuba kalunga muzeeyi atadeko ekikofiira abeekyalo bajja kujjanga banoonya wakakofiira n'amagye ne gavaayo eryo baalikola oba kiro oba bitebi ebyo olowooza okujjawo enkofiira tebayamba people power in this guys lwa nsonga waliwo bakandidate abatali mu NUP nga bagamba batuli ba people power buli omu yatadeko akakofiira anti kaakati gwe kyolina okumanya kankuwa etteeka eno ndi bwenaale mu yuno naye ngenda kugamba amazima gali bwe gati time is against muzeeyi oba president Museveni is against time byonna whichever way naye time nga njala kujjukizaako president wa America atanalayira Joe Biden addako ali mu myaka 78 owaffe ali mu 72 gyokka bali oba ejawa naawe naye nyini tejamubula mu bitabo tetwagenda mu bitabo by'ekyaki nekwe ojja kati kankubulire kiringa nasekera mu abasaba empapula za muzeeyi kati yalonda vice chancellor we Makerere yalonda simanyi baani kati wavayo nga yafuna DD1 mu senior 4 senior 6 ngaayita general paper ye kujiyita bofunye simanyi bitya ajazire alete first class nga yayita muswale gwalonda vice chancellor we gundi tulino ono nawangwa kati obuli abamuvunaana kutunda ttaka era kyovola mwagenda ne musabasaba empapula mulekeraawo sabasaba empapula kubanga ddiini obubiki ejja kujja owaayi tugende ku nsonga era si kalulu big size bebe kulu Catherine kusaasira big eye bali mu campaign we tuba tutandikira DJ Mike akokkolima bebe kulu yamulemesa okugenda mu campaign ya Museveni tayagala mulabako kyali bwesi naye kiri osetegedde ekya Bobi Wine ekitegedde time is for Bobi Wine wa myaka 38 ne wonooba okola otya mwenna ate onoleeta Moses Ali bonna range yammwe sekandi Moses Ali gwe naye n'abato mwebali baluwa anite yakunani kati anite omulaba omanyi buno bwalo obwepena yaddidde obuteeteyi n'akafungiza mu nnika bwati n'akafungiza n'atandika okwawula bwati kala anite obwedda akanika kali bwe kati bwayawula how can you say nze anite am the gateway of Western Nile igwe omani ali bakuba mu kamyu ayume yakubya akalulu how can you be a minister ng'olina all resources ayume simanyi ayume nakuba akalulu you a gateway of your toilet nothing else what you can kyovula President Museveni alina obuzibu buno obwana bwamulimba bwanite lwakubanga taata wanite kano mbu yalwana you are not on ground ebyo n'oba jeno kiringa ono jeno yayogera ebitaliiyo n'oba jeno nga toli ku ground bajja kurumba sima mwalwala emitima waliyo jeno atali mulwadde wa mutima actually bwolesa anite ne kano kankayingizeewo anite yagambye Bobi Wine abantu babadde akuŋŋaanya mu Northern Uganda abangi abo babadde olaba babadde bazze kulaba Bobi Wine nga Kyagulanyi Ssentamu babadde bazze kulaba muyimbi bagamba Bobi Wine muyimbi w'amaanyi mu Northern Uganda kati kankubulira ekintu kimu anite ekizibu kye taata we yali alwana mu lutalo anite yabonaabona nnyo yamulekera maama we nga ali mukuba bukubi kalo kyekyokka tiyalaba TV smartphone azirayo ku buleme kwa Museveni nga muwadde bwa minisita yagamba anite nti nno luli we baamusinga mu kalulu nti nno oli ayume yaleeta abakongo ne bakola ki ne balonda this time anite kwegamba babasomerawa n'agamba mbu ababadde bazze kulaba ki muyimbi ng'ate nawe olina ono murasito we najjeera simanya kiwaatule nga naye azze ng'ali mu motoka V8 ali bw'ati bafunye gurupu nga mukaaga bagenda batambulamu kakati anite yeerabidde mbu byatugamba byaggwayo kasita obeera minisita ne bakuba akalulu olina all ministerial powers and money g'omanyi oyo omuwala sente zafunye mu investment katalina kyatugamba takyalaba alaba bbulu alabisa mabega kugambye yaddidde akateeteeyi anite n'akafungiza ali muli yepenabwati yepena kire okaite eno fe abalabi tulaba akawaleko n'akamusaze batago yepena kakati Bobi Wine amulaba let me tell you anite don't tell us go to Congo if you want to speak era kakati ekizibu kyalina omanyi katulina ekizibu bw'olaba minisita gwe baakubye akalulu afuuyira akagalo kyobola buli omu ayogera n'aboogera ebyekisiru baagala muzeeyi singa Katonda ayamba ne tuli akalulu nti babe nga bamulabawo kuba minisita nti alina kyeyakola otegedde waliwo minisita either ng'akimanyi akalulu kagenda mukuba oba kaamukuba kati ng'ayagala kwogera lwakubanga oluusi boogera bya kisiru muzeeyi amulabewo singa muzeeyi ali akalulu otegedde gwe kyekugambye beba sort of anite n'abalala oba baani gw'olowooza lwaki mpaye ba minisita kati abava ewaffe beyibaani abava mu Ankole magezi magezi yayisaawo ekisanja yagenda kusirika gwe omulaba ayogera ebyekisiru
tayogera lwansonga neri ku ground yalaba bali abanyoro bajjeyo embooko gwenno kankubulire buli muntu yayisaawo ebintu nabba muzeeyi olw'ekisanja ali bubi baatisi balina impact eno gyebagenda okugatta ku kalu ka President Museveni oba baatisi basobola okukonda esinga amaanyi ga Bobi Wine lwansonga tulabye Bobi Wine kusaasira babigayi gye bali eyo muganda wange kisinzira artist ki kati kankubulire Bebe Cool omulaba Bebe Cool kati twamujje ku level oli twamuteeka ku level ya Eddie Kenzo Eddie Kenzo amusinga Bebe Cool kati level gyaliko ya Ronald Mayinja w'akadongo kamu gwakayana naye ate akayana nani Eddie Kenzo yakulaze yebase mu hoteli ye ali ku sente $10 ali awo Bebe Cool ajja kulaga sente ng'azibye ku Museveni avudde eggulu kuba yamanyira kuweebwa nagamba nti nakyogera nkiddamu nakigamba nejjeno nti tondeeteranga Bebe Cool wa pitu mumuliisiza mugulidde poti andawea mumuzimbidde mukoze eki kwe gatakkuta ali awo oyo tomuleetanga mpulira ku bantu nga balwagadi nti ye sente ze azijje mu music otegedde Bebe Cool gwe tekimanyi nti Bebe Cool emyaka gyonna egy'obuvubuka abo abadde apangisa azimbye azeeyuse emyaka gyonnamaze n'azimba tunabeera ku ekyo azimbye nga muzeeyi azimuwadde fero be batawadde kyova olaba w'oyita abantu abasobola okwogera impact mu bavubuka okwekolera ku Bebe Cool nange oleeta wani at the age of 23 nze mba ntandika Mautek business school awo okusoma nga nina Land Cruiser neevuga kati kunze ne Bebe Cool ani goleeta gwe mpuliriza kyenkugamba otegedde nze nsolo okulaga ssente mwezijje Bebe Cool tebamugulanko alubamu wano ulira kyovola tategera nekaye mwena mwagala ssente oyagala ssente ze naale mune Bebe Cool ali mu kulya ssente ze naale obulamu bw'oyagala Bebe Cool bw'alimu nga naye sikubba njagala omuntu akoze otegedde balamu oyo olaba nti tetukkaanya naye balamu ebintu byoluusi abikolera wagamba kuleeta ttenti azireeta agamba tufumbire emmere yeyaleese zino ezaali zigulidde pulezidenti ezo ani kati singa zabadde za sekyanzi wandyaye nga zigoba za photogenics naye ateekawo ebintu bye ne bannange nno mwegendereza nga tetulaba nti nenkuba ya mukisa nebwetandika okugjamu egundi laddu wegendereza celebrities oba artists baba tebalina kyebongera abagenzeyo tulabyeyo isma mu babloggers Yisima tasobola nakubuulira muzeeyi we oba bakadde banne kulonda impact kati let me tell you something abantu be baleese ab'NRM okyobola gwe Saimo wenkusanga ojja okuyingira NRM soka nemuga soka osibe baba ebiri eno saagala onyiigire ojja n'ekino ne kino abantu b'NRM ne waba ne ssente engeri gye balina ebiteega tebakkuta ebiteega tebabe abanyalwana era tibabisikira ate kati babisikira gwerabayo abapoliisi bano abakuba abantu abamusiba na Uganda you don't see nalabye omusajja ono yeyagala ennyo enaakoma eri enaalinga Kagame ali mu kukuba bannayuganda yakubye emmotoka kati okukuba emmotoka ya Bobi n'ogikuba mutya gasi what do you want to do abasajja bajja kudduka ewaabwe Burundi they are killing the legacy of President Museveni abo basiimwe sibayi baani abo enyindo zikomeri zibali manya amanyo gabo gonna gavuddeyo ovuma abantu bali mu government ya bafaanana no aba bantu bawagira President Museveni gonna obunyaganyo gavuddeyo gati bonna obutubuli eri bonna balinganga befaanana bokka if you are killing bw'oba okubatya gasi mu motoka ya Bobi Wine you are killing the legacy of President Museveni kisoka akaddiye bagambye agenda tufuga myaka 2 amalaalo ge gajja kuba kozi nga mwagala gasinga agobote agobote gali eri message ezigalimu na biyenje message terina agasaawa mweba police abali mu kubatya gas Bobi Wine temwewogira government actually you are killing the legacy of President Museveni tosobola kudya President Museveni ng'ali ku myaka gye gyakawungeezi ali ku kiseera kyatufuga kisembayo atoddira oyo noone bye yali akoze ng'oddidde kubanga gwe wakula gwe wopanda na Kagame okuba bukubirwa kwanga ojja kudda ewammwe mu nsozi let me tell you people babalaba Abamerika babalaba bannayuganda babalaba awalai n'abazzukulu bammwe nze mbabuulidde mugende mubuuze obusungu bungi lwaki busungu lwansonga waliwo abantu abataagala President Museveni tebamwagala gwe walabye tiyagaso gwe tiyagaso namulabye embaale naddala b'embaale let me tell you Simon Electoral Commission weekeera negamba nti ogenda mbaale tegamba nti genda wano kitegeeza oyosobola okuyingira mu byonna w'oyagala ekifo Bobi Wine bamugambye ajja mbaale either agenda mu toyi y'embaale oba mu hoteri waliwo owa poliisi kubanga alina amayinja omanya abapoliisi abamu amayinja bagabasanga mu buliri afunye amayinja
mb'oyingidde mbale negende eno you don't have authority okugamba presidential candidate ani bagamba atambula n'abantu bangi kakati agasiga bantu corona. let me tell you Bebe Cool tasiga bantu corona kwegamba corona akwata opposition anti aba yena ne musibe bangi nnyo abali awo anti kano badidde abaka tolaba Bebe Cool ne yeewaana manyi yakoze procession yemu mwaluwa n'agamba azze kuli claiminga Victoria NRM eye Kampala ya mulema agende mbalugwala gyatazaalibwangako gyatakwanangako oyo Bebe Cool mulete Kampala tulaye kyakola bikulemye wane wammwe gyozaalibwa gye wakulira ne Mawanda Road ogende mbalugwala akoleyo ki weewuunye Bobi Wine atazaalibwa yakuŋŋaanyiza n'abantu ekkalamu omaye kuŋŋaanya bakalamoja 10 ne ba elders nga kwebali ekinuma President Museveni abantu abamu bamulimba kyovola akaluka leero kazibu wadde gw'omanyi nti nno nze nebaza corona singa corona teyajja singa emitima twayabikadda nga kyekibabye emitima anti kakati singa tabaddewo corona gw'omanyi akasajja k'emagere engeri gye kandituleezeemu wabulaba akasajja kandituleeza kandi wano kandituleeze tukkirize olaba katulega mu corona omuntu akuŋŋaanyiza gwe tutuukangako gundi eri kabongoza naleero omusajja akuŋŋaanya abakalomojja gye mugamba mbu mwayiwayo sente n'abakuŋŋaanya nabajja who doesn't know nti ebidiba babibba muliwo okulya buli kaye nja kuza ku nsonga ya Bebe Cool mu procession gye yakola ng'ayingira Arua alina ebintu byasongamu Bobi Wine byali yamuyita omussi yamuyita omuvubuka ali opportunist akozesa banne okufuna kyayagala n'atulaga nti no Kasiyano Wadri yalina obuwagizi mu Arua Bobi Wine n'akozesa obuwagizi bwa Kasiyano okulaga ensi nti oyo w'amaanyi. Kankubuze Bebe Cool yakoma mu kibiina ki n'atugamba nti Bebe Cool ye yakola Bobi Wine era Bobi Wine Bebe Cool ebintu byako Bobi Wine byakola Bebe Cool yabimuyigiriza. Kambuze no mbuuza Bebe Cool yakoma mu kilasi yasoma yatuka mu kilasi ey'obuvunaanyizibwa masomero ki gayupi ige yasomeramu mwana wa mugala tasoka nga asomera mu no mu Bebe Cool nabono gwe Bebe Cool yakulya mu bwavu bungi nnyo agenza ogende wa kitaawe buli kyovola yazimba ku ttaka lya kitaawe ekyo nako si musango baamuwa ate mu Lugwala abalugwala be bazimba ku ttaka ly'abakitaabwe mu Lugwala abalugwala abaganda gwe naye oli muganda kati fe abazze abatali baganda tuyize empisa z'abaganda omuganda tamaamirira kitaawe bakita batya tosobola kudda ku ttaka lya kitaawe uno omwana azimba nono abo balugwala mweto bamasi ekyo taata abalugwala be beetooloola obusuusa kale ekyo kikwanaganira wana ne Bebe Cool kyekugamba tomuwaana nnyo nti nno kubanga yes tosobola kuleeta Bebe Cool n'omugeza ku mwana wa Mike Mukula mwana Mike Mukula agenza okukula bw'atalaba bwavu abaana bawava munno bagenza otegeerawo basekyanzi ng'omusajja taata waabwe yeyina ssente kati entegeera eyawukana kati entegeera ya Bebe Cool ogigeza ku yambuga zonna we zifaanagana ziri zityo buugi bwe bafumbidde mu bino ebisepiki bya UPE kwegaba byonna bibeeraawo we babinaaza bisigalamu obusa bwakalimbwe ati I'm describing the brain of Bebe Cool and the likes of Mbuga ebisepiki bine ebya UPE bw'ogenda mu masomero ago Katonda ge yeerabira oli takinaaza ku Bebe Cool byonna byayogera kuliko kituufu Bebe Cool obwongo bwe kyekisepiki kino ekya UPE mwe bafumbira obuugi tebakikuuta bakiyumunguza buyumunguza emmembe nesigala muli ne bayiwamu amazzi n'obuugi kati obwongo bwa Bebe Cool kyekisepiki kiri esigalako emmembe kwegamba we yakoma otegeera ng'ali eri ku Mawanda Road gye batundira amanda takyukangako wadde yatuuka ekiwaatule ku byonna bye yayogera talinamu kituufu what he didn't make Bobi Wine do you Saimo okulidde wano okuddemu entertainment what did Bebe Cool do on the career of Bobi Wine yatandika firebase alimba leeta ekirala ekyo nkuwa akakadde waba aleete certificate eraga tiyagitandika oba endagaano alimba ebyo babalimba gwe ndeeta ekirala oyagala tutandika ku firebase gyava njagala tukole programu kunnyonnyole firebase gyava kati era ajja kudda wanagambe yatandika gundi bw'abanga mu byonna bye yayogera ekirala kye yayigambye kati violence tokimanyi nti nno we are the masters of violence abenaremu we are the masters of violence we are the master olowooza lwaki police ereka procession ya Bebe Cool ogenda mu maaso tudde mu byayogedde oli alina obwongo ati agambe violence Bobi Wine atta abantu Bebe Cool alina obwongo obw'ekisepiki ky'obuugi obulemeramu emmembe Bobi Wine atta abantu kakati Saimo oli musajja muganda otegeera ffe lemiteri mu Uganda wadde abala tebaagala kikkiriza we measure our knowledge and intelligence according to Baganda people if you analyze osobola okugamba Bobi Wine nti atta abantu
Anti munanga abantu babafiira mu nkuŋŋaana zo bafiira ku biichi zo. Ono omukyala yafudde bamutani Watongo Bobi Wine yamusse. Yafudde corona Bobi Wine yamusse. Si wenaremu. Toleetanga abantu ba Bebe Cool mbuga. Wetuba twogera ebintu bitegereka. Otherwise tubogerako lwa nsonga. Beba wa sente media ne bajanga tulina bambe bogerako bibogedde. Ne tosobola kuleeta obuugi ekisepiki ky'aba UPE kyekijjudde mu bwongo bwa Bebe Cool. Talina kyayamba community. Kyovola wa King Michael yavaayo na King Michael. Era ne leero yavudde yeemulugunya. King Michael yavaayo n'alumba Bebe Cool. Nanga Bebe Cool. Todda ku political shows otuswaza. Who didn't see ti Bebe Cool bw'omuteeka ku show weight eyasimanya bitya bana BNBS nti oyanika fa abali movement abasajja abategeera. Kyogamba talina magezi ga nsonga ziri political. Woba nga Bebe Cool ng'otuuse ku level obeera kiwaatule nga obwongo bwo bwasigala ng'esepiki za UPE ze bayumunguzaamu zisigala zikutte mmembe. Kitegeeza endowooza yasigala Mawanda Road. Bebe Cool yakola kitolinayo kintu kirungi kyolaba ku Bebe Cool byayogera. Ate ani agambye olaba kakati Anita yankola ki? When kugamba ntino ali mu kwepena bwatu watulaga obugulu yankola ki? I don't know her and I don't need to know her. Kyekitawanya Bebe Cool. Lwaki Bebe Cool alumba nnyo Bobi Wine? Bebe Cool ntegeera. Okutegeera. Gwe amagezi tebagagula. Omuntu kankubule omuntu ofuna sente. Bible egamba ntino abantu bange babula olw'okubula okumanya kubanga baganye okumanya nange mbaganye okuba bannabbi bange kati kantandika olunyiri oluli mu Hosea Katonda yagamba abantu bange babula olw'okubula okumanya kale katugambe Bebe Cool yabula olw'okubula okumanya tategeera kakati labayo Katonda abasuubira nti woobula katugambe obadde okwata nansana n'ogenda ekiwatwe kale wabuze Katonda akusuubira nti no jjaddamu otegeere kati nalaba nti ate oganye okumanya oganye otegeera kati Bebe Cool yagano otegeera nasalawo sigala mu busiru kakati tosobola gamba omusajja omuzadde tebamuvuma Uganda obusiru kitegeeza stupidity because if you sent Bobi Wine atta abantu then you are the master of stupidity in Uganda. Bebe Cool, you are the master of stupidity in Uganda including Mbuga. Why? You cannot say ntino Bobi Wine atta abantu nga gwe wali Bobi Wine bamupatia gas bagala mutta simu basimwe kitegeeza you are the master of stupidity wetu tuleeta abasiru be Uganda gwe tukosanga case study tolowooza nti wanika bayinza okuba ensonga eziri personal zitusukka ezi beyond us nga ziri between Bebe Cool and Bobi Wine. No amwesibako nti kati Bebe Cool alina okwogera ku Bobi Wine lwansonga Bobi Wine yamuleka one Bobi Wine ne kano kankakuwe Bobi Wine ali mu kukola byafaayo bitya Bebe Cool yakuba oluyimba nti nkola byafaayo ng'aluyimba kati ate Bobi Wine n'akwata oluyimba olwo ye n'alukola practically akola byafaayo mu Africa ye muyimbi asoose okwesimba kuba president kyova olaba ba David abategeera abagagga bamutreatinga ba Wizkid bamutreatinga Bebe Cool amunaaba kati Bebe Cool omulaba Bebe Cool anoonya we yeekwata ku Bobi Wine kyovola Bobi Wine nabagamba nti kati ali so intellectual takyadda mu bantu nga ba Bebe Cool kubanga abaleka mu binaabiro bino ebyobweru byakula anaabiramu kati ato bana teri kintu Bible egamba teri kintu kibi nga kuddira muntu yakulya mu bwavu n'omuwa obugagga mu bukulu nga takyusiza na ndowooza Bebe Cool kubanga kakati oba n'omuwa power kati Bebe Cool bamuwa ku bakuumi ne bamuwa V8 yasiriwala busiriwazi otegedde gwe kyekugamba mpulira kakati kyovolaba President Museveni goloza lwaki ba John Nagenda waba ayogera olaba omusajja omuganda ategeera ayogera statement egi mu bukadde bwe osegera n'otogoba kuba presidential advisor ba Alex Mukulu bali bamugamba nti Buchaman simebi yayimuka ku seti ya Mowan najimuka nakatoddanga mukyogera Bebe Cool leta yensonga yayogedde violence yayogedde simanyi aze mu mambo aze okuzza okulaga ekifaananyi kituufu ekyaluwa kiki yali akoledde aluwa what has he done okujjako ezo kankubule waliwo abantu ezo contract ze bafuna nga bazibafunidde Bebe Cool okujja okugira bya TB era bamufunira bufunizi nga Bebe Cool. What did he do? Nakagenda okusembayo Bebe Cool yagambye tulina okuteeka respect ku ntebe y'obwa president sibuli kapere sibuli kiyenje gyagenda okuva gye yesibe kuba president nagumiza n'ensonga ya Joe Biden yazze kuba president ku myaka 78 mwabagamba President Museveni muto ku myaka 72 gyokka mba mulimba kakati nagambye bwe tuba tugeza ku stupidity ku busiru bwa Uganda
case study tujja Bebe Cool and the likes of Mbuga. Kati Bebe Cool is the master of stupidity. When it comes to Uganda's stupidity, is the master, your master w'obusiru. Why? Museveni yajja kubukulembeza nga myaka emeka. Ku myaka gya Bebe Cool, Museveni yali ku myaka gya Bebe Cool, President Museveni yali president wa Uganda. Ku myaka gya Bebe Cool. That is around. Ku myaka gya Bebe Cool nga muvubuka. Bobi Wine yali MP. That guy is so stupid in that he can't even analyze issues. Even mpuliranga mala ebiseera bingi ne ku mukutu gwa Saimo okwogera ku Bebe Cool. Ku myaka gya Bebe Cool nga muvubuka, Bobi Wine yali MP. Ku myaka gya Bebe Cool gyaliko egy'ana mu emeka, Museveni yali president. Tobola ba Bebe Cool is the case study of stupidity. Wetuba twagala kumanya busiru bwe Uganda, tuleta Bebe Cool and the likes of Mbuga. 2, tosobola kugamba n'oleta Joe Biden mbuyaze kuba president ku myaka 7 mu emeka. Ku myaka 3 oba mu 3 Joe Biden, if I'm not mistaken, yali senator. Bebe Cool ku myaka 3 wali okyabeera wammwe. Ku myaka 38 wali okyapangisa. Ogenzo zimba Museveni ng'akwadde ssente. Kitegeeza we mba njigiriza omwana wange ku bavubuka abategeera n'abamanyi okwekolera. Ngende bwayise ne nzijjayo kubamanyi okukola bizinesi z'okugula amatooke. N'ayogera n'omwana wange Dani to bring you. Okwogera n'omwana wange why? Talina kyakuyigirako. Ku myaka 22 wisdom, what were you doing? Nali ngenda nga ntandika first diploma yange nga nevugira Land Cruiser nga ina studio ku Chess Johnson. Otegedde ko kyengamba ku myaka 32 nvuga Benz nsula na mu stored house. Jebakuwa obwikitekeko. Anti kiri West bansanga nvuga Land Cruiser nga yange. Nokuwa Saimo teri gwe kati Saimo basola utakuwa Benz ne bakuwa Corona because akuwa abaala basolo kutta. Otegedde the president Museveni waliwo omuntu kunyumize. Waliwo omuntu sijja kumwogera. Yakwata bati ngamaze okugana president mbwampase namukanyigira sente zine mugamba tumanyiranga zizo. Kayenja kuno yarudde mutu nyumize. Nina ko malirize kino. Kakati kufe we babanga baleeta abantu. Inze ku sente zange leetanga abantu. Kati Bebe Cool omulaba Bobi Wine ku myaka 24 yali akulaza ayina beach ayina country home. Edi yawe yayogera nga ali ku stage. Ne Bebe Cool ayina. Mu myaka 2 yali wasizo omukyala Zuwena nga bazadde n'abaana. Gwe yali amujjewa bonna baali kizibu. Oli yali kizibu naye nga yeetaasa nono ne yeetaasiza ku ono. Otegedde toleeta kapezo kiringa nga kugamba gwe n'ogenda n'owasa ono ani Zali. Zali ayina ebizibu we wayagala kono nono kati wakusanga ayagala kuwummula ne muwewumuza gwe bakudde na gwe bakuulanga nono webizibu gwe baseeko ennyo ne mwegatta. Toleeta kati leeta ku baana nga Babi Isingo. Wuliriza Babi Isingo beesinkana mu university. Babi Isingo nga mulokole. Actually Babi Isingo solo kusanga alina Virginia okwagala Bobi Wine. No. Mwera nedda nnyabo mwera.